waliwo ekitali kituufu wengenza okugabizaamu ne subtractinga then we multiply nze side eno ngende mmala okola division ngenza okukomekerera nga mazima gamba Katonda SMX sinnafuna answer nera nga nkomekereza ngamba waliwo ekitali kituufu. Mwana wattu wakayite essaawa ntono nga abantu abatannaba kubeera nga bategeerekeka mwana wattu baleese obubizi pig as in piglets pig yes obubizi obuto piglets nga bamaze okubeera nga babuleeta nera ne babusuula kumpi ne ofiisi z'ekibiina kya National Unity Platform awe Makerere Kavule okumpi awo n'owa Nabbanja ku kijjukire Nabbanja naye ali awo weewatyo so okumpi awo n'owa Nabbanja Makerere Kavule mwana wattu ng'obubizi kuliko akawandiikiddwako Joero 1.7B ndowooza omumera mukitegedde akabizi akamu nga kaliko Joero 1.7 biliyoni amakulu mu kyo saga ebadde etambula wiiki yonna ewedde eya Joero Ssennyonyi mbu nga kigambibwa Joero Ssennyonyi yalya ssente eziwerera ddala akawumbi kalamba ze miliyoni 100 mu miliyoni 7 akawumbi ebera ziba miliyoni 100 then ku miliyoni 100 oyongerako endala 7 ebera 1.7 billion baba miliyoni 107 ozimanyi miliyoni 107 ye 1.7 billion okubeera mbunera Joero Ssennyonyi yamala dde okubeera nga azirya nga azezibika mwana wattu abantu abatanaba kubeera nga bategeerekeka weebatu ne baleeta obubizi ne babusuula awo ndowooza mu ngeri etali ya bumativu ate babuleetedde mu kutiya naye abaana abo babuzinze mu kutiya ssebo ne babuleeta kaakati ekyo nga mmaze okubeera nga nkibagamba lwaki natanse ne statement egamba mbu waliwo ekitagatta bulungi waliwo ekitali mu kubeera nga kigenda mu bulungi ekyo nga tukimaze ekya Joero Ssennyonyi waliwo story gye mbadde sakoledde ku makya g'olunaku olwaleero Bobi Wine weyavuddeyo n'atutegeeza mbu olunaku olwaleero babadde balina okubeera ne press conference ku makya g'olunaku olwaleero ey'abannamawulire bababuulire biki bye balina okubeera nga bababuulira wabula Bobi Wine yataddeyo ebifaananyi ebiraga mbunne era aba security abamu security actually ngeifaananyi oli mu kubiraba esazeeko ofiisi za National Unity Platform so baleme kubeera nga bakeerawo basobole okubeera nga bakola press conference ebyo byani bya Bobi Wine so neneebuuza lwaki ngambye mbunya lwaki waliwo ekitagatta bulungi neneebuuza okusinziira munera security eno yabaddewo okuviira ddala kiro paka ku makya ereme egaane baneeno baleme okubeera nga bakola press conference ku headquarters zaabwe kaakati bano abazze okubeera nga basuula obubizi kyokka ate amawulire galimu kugamba mbu abantu abo bali unidentified tebannategeerekekwa kyokka nga abasecurity babaddewo okuva kiro kyemmanyi paka kati basobole okubeera nga balemesa press conference kati bano bagenza okujja okuleeta obubizi ne babusuulawo nga baneeno bonna abasuzeewo saagala kubeera nga njimalayo statement eyo bannange eno kyeno si byabufuzi ffe tukola statement actually tukola entertainment news zokka mundeke envi wane ne SMX nga ntya kibooko nze newonsongamu obusonzi nkugambira wonsonyiwa wekitwe tusobodde okubeera nga tukikola ensonga ati natansanere statement egamba waliwo ekitagatta bulungi okusinziira ku maathi wange ne social studies gwe nasoma wano ku SMX Media tugasiga twaba updates kyolina okuba subscribing nga notification bell ebisigadde obitulekere naye nga sinabeera nga nkakuterako kankujjukize ku Shehi Mukasa Shafiki avuddeyo okubeera nga akuwonya ebizibu ebyenjawulo ng'akulombera dduwa gw'atalina mukisa bizinesi tezitambula tokuzibwa ku mulimu sente zikuyita mu ngalo kobeere ng'oli mu ggwanga lya Uganda oba ng'oli wabweru wa Uganda ajja sobola nnyo okubeera nga akuyamba mukubireko ku enamba y'essimu gy'olaba ebisigadde obimulekere.